Victor Kamenyo ayogedde ekyaviirako mukyala we okunoba ku luno agambye ayogedde mazima gennyini. Ye Manuel Lwasa yejusa ekyamuzaalisa nga akyali muto n'atasooka kuzungirako mu bamaama. Ate ye General Otafiire akooya abakwatibwa obwemage ne mu nkwata emenya amateeka. Female zonto ono nga ye mukyala ali mu kibinja ky'abazonto atabukidde bba n'amulangira nga bw'amuliisa era yalabirira ne famire ye eka taata ne maama oba basezaalabi ne nnyazaala. Aziza Zion asabudde bebekulu wamu ne Kamenyo anti tabatadde ku lisiti y'abataano abasinga okuyimba mu Uganda kyokka nga Esuna amutaddemu. Anything Media. Amanya muzikala hajabtu nyamshafi kulanga ugamatagwe nali ya mitundu bikwange byenchawulo kasibiti kimchitambula bulungi abali kumini mwe bali kubiranga temu kakalabya mwina mukola chama nyonye ddala waneno tutandise n'amasuga figa bere buli lunako ku Facebook ne ku TikTok tuba n'emitwe ate ku YouTube ne tubeera n'amawulire gaffe mu bojjofu. Victor Kamenyo abaka jukira nti ono yagamba nti ye yagamba nti ente agita sunansune wemba serabidde oyali ente yali njovu sikijjukira bulungi abo ati Victor Kamenyo kyadda kyasobodde okubeera nga ate avaayo n'agamba nti ezimu ku nsonga lwaki mukyala we Ruth yasobola okubeera nga ate amukyawa asobodde okubeera nga azinnyonnyola. Jukira yavaayo n'agamba nti Ruth ono yasanga essimu ye eya WhatsApp ng'erimu kimaama nga kimuweereza. Hello, where are you? Here I am, here I am. What can we do? Wadde yasobola okubeera nga asindika apologies enjawulo, obulabu obwali obw'enjawulo, okwekuba ttatu ey'omukyala wano mu kifuba awali omutima wamu n'okumuyimira ennyimba komawo Victor Kamenyo akwetaaga tewali muyaayi ensi yakuyugayuga. Victor Kamenyo agambye tekyamazima ye yali omukyamu yalina abakyala bangi ate omukyala yamusanga aliko omu ku bo gamba yalina bimaama nga bisava busava ekyamazima nga yalina okuba omukyamu. Abulaye n'agamba nti ensonga yali enkulu eyaddusa Ruth kyekyokuba nti nali simutwala mu bantu bange okumulagayo nga mukyala wange namba ndi moja. Ne Kamenyo avuddeyo n'agamba nti ekyamazima wadde mbadde simuteeka ku front maama gwamanyika. Ate ye Manuel Lwasa asobodde okubeera nga ate yavaayo ne yejusa okuzaala amangu ku myaka emito n'agamba nti ekyamazima kye kimu ku nsonga lwaki kaakati bye yasuwa mu buto ate ali mu bikola mu myaka gye egisembayo oba egy'obuzeeyi. Jjukira nti egyo emyaka oba otandise okutunula gy'olaga onono avuddeyo n'abeera ng'agamba nti ekyamazima ntomedde abakazi bangi wembanga nagwa mu Desire Luzinda wadde nze yali omukyamu nengwa mu Diana Nabatanzi gwentunulako n'empanda n'eri ate we navaawo nengwa kwakakunda enjo kyeyankola kakati Vanessa Valley. Lwasa amagezi agamuweereddwa kwe kubeera nga asooka yeesonyiwa ensonga z'abamaama ekintu nno kyayogerako n'agamba tayinza kisobola kubanga ye bwe bulamu bwe.
ate ye Geno Otafire yasobodde okubeera nga avayo mu n'awandika obubaka bwe ng'ekyamazima awakanya enkwatibwa y'abantu emenya amateeka. Jjukira nti bangi abazze bakwatibwa mu nkwata etali nnungi nga mu bo mwe mwali ne Njakana Nadduli onono nga ye mutabani wa Alhaji Nadduli ye yakasemayo okubeera ng'akwatibwa mu nkwata etali nnungi n'abalala bangi ddala nno abawagizi b'ebibiina ebivuganya gavumenti gamba nga NUP, FDC n'ebibiina ebirala naye ng'abo be basinga okuconya. Geno Otafire avuddeyo n'agamba nti kakati ensonga zino tulina okubeera ntuzikwasa kannabwala okulaba nga ekyamazima twewala embeera era ezitawo endala. Female zonto alabika atandise okubeera ng'alaba gy'alaga nti yandiba ng'asazeewo abeere nga yeesonyiwa bba eyasobola okubeera ng'atavaayo n'amugamba nti weesonyiwa ebyokukola nkwagala kulaba waka. Ono nno kyaddira oluvannyuma lw'okubeera nti yali apepeya ne bamuyita zonto oli omuwanvu. Oyo zonto omuwanvu oyo. Zonto oyo omuwanvu ovudde ku ssaawa zonto kati waliwo oli omulala mubeera giant zonto. Yes, gwasinga okubeera nga pepeya naye era bbawe yavayo n'agamba nti ekyamazima abantu bano mbagoberedde ebbanga. Naye omukyalo ono yaddose ewaka okusinziira ku interview gye yakoze n'omukutu ogumu yavudde n'abeera ng'ate omukyalo n'agamba nti omwami nze abadde akuliisa ewaka, si kuliisa kokka nze asasula ennyumba, si kusasula nnyumba yokka n'ekirala nze mbadde ndabirira ewammwe taata ne maama ababwo nze nno ne mbalabirira nti banzalira omulenzi. Female zonto yasobodde okubeera nga addayo mu Bizonto era azzemu okubeera ng'akola wadde nga bba yamugamba akomewo ye ajja kumukolerera. Andibanga asazeewo abeere ng'agenda nti yeesonyiwa omulungi anti akimanyi nti abalungi ndagala namu teziggwa mu lusuku. Aziza Zion kano kensembyayo yasobodde okubeera ng'ate avayo n'asabula Jose Kamenyo omu ne Bebe Call nti bwe bamubuuza abayimbi abataano abakyasinza okubeera abalungi wano mu ggwanga Uganda abakyaliwo abalamu tabateekamu. Yavuddeyo n'agamba nti ku lisiti ye mu namba 5 ateekamu Omulangira Sona. Ebiseera biri nentanta namu nyambalira akatenteyi kaliike wali mu luli kenasooka okulaba tamulira ndendendene. Namba 4 Morris Chilya era yimba za luzungu. Namba 3 Juliana Kanyomozi kyamazima ddala nkimanyi nti Mukama omumanyi. Mu namba 2 Kabuye Sembogga by the way y'omu ku basajja abayimba ennyimba nga za bukakkamu naye nga nnungi nnyo era ne Bronoke yaddamu ku nnyimba ze ezimu oluyimba olwali olwa ebisaanyi yasobola okubeera ng'aziddamu nga aluddamu sorry. Namba emu Bobby Wine era kibadde kisuubirwa kuba yamusunira gita n'ebirala ate era muwagizi wa People Power NUP bw'atyo n'amuteeka mu namba emu. Omwana kyalenga bambe senga nali ninanentinana omukama konkomire sigadde zozikola haja pemumya mushafi kwanga paka olunaku lw'enkya ssaawa zizimu.